Nkulamusizaako mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza weewale kwekumira ku mayengo gano mu mayengo ga UG Update TV. General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, afuddeyo n'agamba nti nno n'alangirira ekintu ekiwuniikiriza eggwanga era ekiraliikiriza bannabyabufuzi nga bagamba nti eggwanga lyaffe liragawa. Waavuddeyo n'alangirira n'agamba guno omwezi ogwa Maaci aba jet military balina okuba ku kabobbi emiggo nga kyategeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu, balina okuba ku kabobbi emiggo paka guno omwezi Bobi Wine alina okgendako mu ddwaliro nga bamutwala lwa miggo gya jeeti. Bibadde bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force. Jjukira si gwe mulundi ogusoose okuba ng'akola ebigambo nga bino, okuba ng'atiisatiisa opposition leader naddala omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu, era yamusuubizako dda omuggyako omutwe nabaga nti munamunoonya nga temumulaba mukimanye nti yajja kuba amuggyeeko dda omutwe. Yamusuubiza dda ng'omukwano gwange okuba nga amukolwako ebikolobero si yekka yekka wabula azaatiisatiisa ne Dr. Kiriza Besigye omutugumbula, era n'agamba nti n'engeri yokka Besigye gy'asobola okuwona kuviirayo mu keesi oba kukkiriza atugumbulwe oba akkiriza emisango gye baamuteekako. Teyakoma okwo n'agenda mu maaso ng'atiisatiisa amawanga ag'ebunaayira ng'erya Sudan nga waagenda oditwalira olutalo mu kibuga kyabwe Khartoum ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kati n'olwaleero alabiseeko ng'agamba nti abatiimu eno eya jeeti jjukira erabikiddwako eri mu nominations by elections ng'ekuba abawagizi ba National Unity Platform emiggo n'okusiba abantu ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Agambye nti nno muno omwezi ogwokusatu ayagala abalabika aba jeeti nga bakuba Bobi Wine emiggo, era Bobi Wine alina ofuna emiggo mu mwezi guno era alina n'okgendako mu ddwaliro. Simanyi golowooza ki ku bigambo bya General Muhoozi? Nkwanirizaako mu comment section. Mbaagala nnyo, mweraba. Yes, oli ku UG Update TV kw'osinzira okuba ng'otuuliza gwe omukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde, temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe omukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, Nalekani, Menyani, nammwe abali mu Asia, mbatumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku UG Update TV. Mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga UG Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So munamuna abatajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo, mujje mu comment section mwe abasharinga, abalikinga nammwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo ennamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 679. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu, ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe omukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira, eyo ennamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 kayengedde.
kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'emitwalo gumu 15 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera wekanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa, gwogenda ottiikinga, gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyatabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa either relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Updates TV, ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu, ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso, nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV, mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.